twogera ebigambo bye bimu nga tuli bangi okusingako wano okujjako nga nze pulezidenti wa Justice Forum. Bwe muba temukkiriza mummwe munda tosobola kubeera ekyo kyolowooza. Buli muntu yenna mu nsi osobola okuba kyolowooza kasi tokkiriza nti oli wekka era osobola okutambula n'otuuka gy'olaga. Bwe twali tutegeka olunaku luno, ttiimu yali eteekateeka yambuuza abantu ne ngigamba nze wendi nja kujja n'oluganda lwange n'oluzungu olutonotono ab'NBS balunsabye naye nga nalwo nja kuyita nalwo era nalwo ndubawe bagende ntandike olugendo nga ndi bw'omu. Ne mbagamba naye ebbanga lye nnaalutambulira ery'omwezi ogumu n'ennaku ezibulayo nja kgenda okuluggusa, nja kudda wano we munsanze nga mpangudde olutabaalo era mbasuubiza ensolo nja kudda nayo. Bwe baawuliriza ebigambo ebyo ne baŋŋamba nedda ssebo, ffe tukumanyi mu bintu bingi, tetugenda kukkiriza kutabaala lutabaalo wekka. Ne beekuŋŋaanyaamu, abantu baali 4 ne bagenda nga beeyongera kwe kutuuka olwaleero okusobola okubeera wano nga mukkiririza mu nze okusobola okukyusa obulamu bwammwe. Mbasuubiza nti bwe tunaaba tuwangudde, sigenda kubasuubiza nti tugenda kuwangula tugende tuggyeko mwami Museveni, naye bwe tunaaba tuwangudde insha Allah tugenda kutereeza n'okusimba emirandira n'okubunya jeema buli weeteekeddwa okubeera okwetooloola eggwanga lyonna. Abo baweemu ekisinga obulungi. Ngenda kubayisa mu nsonga 3 oba ensonga lwaki tuli wano olwaleero ngenda kugitemamu emirundi 3. Omulundi ogusooka ngenda kubayisa mu lwaki jeema yatandikibwawo. Buli nsonga 3 zimaliriza nga ffe y'ensonga lwaki twakubye omulanga guno olwaleero. Ensonga ey'okubiri oba ekitundu ekyandibadde ekyokubiri ngenda kubayisa mu biki bye tuyiseemu okutuuka wano olwaleero era lwaki tulowooza nti ffe abali wano ffe tuteekeddwa okubeera abakulembeze abateekeddwa okutwala ekibiina kya Justice Forum mu maaso. Dene omutendera ogwokusatu nja kubayisa mu nsonga abantu abasinga ze tutunuulira ng'ezitali nsonga naye nga ze nsonga lwaki eggwanga lyaffe weeriri era lwaki tulowooza nti ffe abavubuka ffe tuteekeddwa okutwala eggwanga lino mu maaso. Nga ntandika nja kwebaza baganda bange ab'ekitongole eky'amawulire nti ate mmwe mwebaleka nsusso kuba omulimu gwammwe gulina okusoomooza kungi, naye bwe muba nga musobola okutubeererawo mu kaseera bwe kati nga temukoowa, Omukama abagaziyize era abawangalize ku mulimu ogwo akubaweemu obugagga.
Mu myaka gyedda gavumenti ya Mwami Museveni emala okujja mu buyinza ng'ejjawo gavumenti eya Idi Amin Dada, Allah musonyiwe ebyo ebyamusobako. Idi Amin yali alesse ng'awadde abantu ebintu bingi, ng'addiza bannayuganda obwannannyini, ng'abakkiriza okuddukanya eggwanga lyabwe nga bo bwe balowooza nti bwe liteekeddwa ottambula. Omuvubuka omuto bwe yamala okuyita mu nsiko, buli omu gwe yali tamanyi nga ffe bwe watali atumanyi leero, n'aba n'obuvumu obwali obungi ennyo, n'alwana ne yeegayirira abantu bangi nga bwe tubeegayiridde batwegatteko ne bagaana, n'akola buli ekyali kisoboka okutuusa lwe yawangula obuyinza bwatuddeko paka olwaleero. Amala okuwangula obuyinza obwo, ebintu byatandika okukyuka. Ekitongole eky'abasajja abasiraamu oba eddiini ey'abasajja abasiraamu yatandika okusanga challenges nnyingi nnyo, naddala abo Idi Amin Dada be yali awadde bizinesi ez'amaanyi. Baali basuubuzi, baali basajja b'amaanyi. Gavumenti eno yatandika okubalinnyako n'okubateekako amaanyi ag'enjawulo. Abasajja abaali beekulubeesa ku gavumenti abaali bakulembera obusiraamu ebiseera ebyo baagaana okuggyayo obwanga okulwanirira bizinesi z'abannaabwe na buli kimu ekyali kigenda mu maaso, buli omu nga yeesuuliddeyo gwa naggamba. Waaliwo abavubuka abaali abato nga bali Makerere gye baali basomera, abaali abavubuka abalowooza nti baali bagezi nnyo nga bwe tulowooza ffe. Abavubuka abo beekolamu omulimu ne beekuŋŋaanyaamu obukulembeze, ne balonda mu bo omuvubuka eyali empologoma, omuvubuka eyali embulakalevu, omuvubuka eyali yeewulira eryanyi ng'ayitibwa Kibirige Mayanja. Ne batandika ekibinja ekyagamba nti ekimala baali batonnya ebiseera ebyo, ne bayimirira n'obuvumu nga bwe tuyimirirako olwaleero. Abavubuka abo nga bakulemberwa Kibirige Mayanja, kwaliko abamu abakyaliwo olwaleero. Kwaliko Haji Kyanjo, Allah musonyiwe ebyamusobako, ffe gwe tulabiddeko ennyo, abadde omusomesa waffe mu kibiina kino. Kwaliko abantu abamu abatamanyikiddwa nnyo mu bulamu bw'ensi, ne beegatta ne bagamba nti tugenda kuvuganya Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Kyali kyekango eri Museveni, era ebintu bingi ebyakolebwa mu biseera ebyo bayisaamu, naye okuva ku olwo ekibinja ky'abavubuka abato nga tewali abakkiririzaamu, baatuula mu kifo ewali King Fahd olwaleero nga balina kamera zaali 2 ebiseera ebyo, ne balangirira nti bagenda kuvuganya ku ntebe y'eggwanga. Bye baayitamu olwaleero tukyabiinamu archives za Jeema ng'ebijjukizo mu bulamu bwaffe, era tulibijjukira ebbanga lyonna. Abavubuka abo tebaayina ssente nga ffe bwe tutazirina leero, naye baayina obuvumu nga bwe batambula ewantu nga tebamanyi oba enkya banaatuuka, nga bwe tutandise olwaleero nga tetumanyi oba enkya tunaatuuka, naye gye tulaga yo tumanyiyo. Abavubuka abo
mu kwongera ensi ng'egenda etambula mu kalulu ako, Omukama Katonda yabasobozesa ne bakayitamu n'ebinuubule bingi n'ebizibu bingi. Abamu n'olwaleero obulamu bwabwe tebutereeranga, naye tebaakoowa. Mu 2005 Mwami Museveni n'akkiriza tuddemu okutambulira wansi w'ebibiina by'ebyobufuzi. Bwe yakkiriza okutambulira wansi w'ebibiina by'ebyobufuzi, abavubuka bano nga bakyali kitole bakkiriziganya ne batuula wamu ne batondawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa Justice Forum JEMA. Ng'ekigendererwa kwali kufoominga institution esobola okubayamba okulwanyisa embeera eyali enyigiriza bannansi, okusobola okuwabula gavumenti ebeeko byetereeza nga mu kyemabega bayina eryanya eryali lirowooza nti basobola okweddiza obuyinza bw'eggwanga ne babutereeza nga be babyekoledde. Olwaleero tuli wano ng'abavubuka abo abasinga bakyali balamu naye nga tebakyali bavubuka. Abavubuka abo mu biseera ebyo be bayina ffe, nga ffe abaali abaana abatewaka abaabalabanga ne babeera ekyokulabirako gye tuli, ne tugamba nti aa bo bwe balivaawo ffe tulidda mu bigere byabwe. Olwaleero twesobolayo okubajjukiza nti bo nga tewali abamanyi, nga tewali akkiriza nti basobola okuwangaala okutuuka ebbanga lino, nga tewali muntu yenna eyali akkiriza nti basobola okutambuza endowooza yaabwe nebanga ejjukirwa mu byafaayo bya Uganda, nga tewali muntu yenna yali asobola kubalira muwendo gwabwe, bafuuka ensigo eyo eyasimbibwa